byolya kikulu eri omubiri gwo naye obadde omanyi bwe biyitibwa mu lulimi Oluganda. Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu programu Yiga Oluganda, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah. Tulina sweet potatoes, oyo aba lumonde mu lulimi Oluganda. Tulina banana oba amatooke mu lulimi Oluganda. Tulina yam ejjuuni oba yams amayuuni mu lulimi Oluganda. Tulina cassava muwogo. Tulina Irish potatoes obummonde oba obummonde obuzungu. Tulina posho akawunga. Tulina rice omuceere. Tulina ebika by'enva eby'enjawulo nga ku byo tulina meat enva z'ennyama. Tulina chicken enva z'enkoko. Tulina fish enva z'ebyennyanja. Tulina beans enva z'ebijanjaalo. Tulina cowpeas enva za kawo. Tulina peanuts enva z'ebinyeebwa. Tulina ne silver fish enva za mukene. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu awangaale Ssemaka.